Waliwo musajja wo jangu yimirire wano wakati jangu jangu president yakulabe tulula wali nguza nkwadde olukusako kansala oyo Mr. President yakkizaako banne ow'embuya ne boddayo omusajja wa Kabaka mu busungu obungi yayisizaako banne kibooko. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kuggulawo ekitebe kya National Unity Platform olunaku olwaleero asiimye nnyo bannakibiina kyefuddisa abafuddeyo okwegatta ku NUP n'abeebaza nti beebala okulaba omusana ne basalawo okumanya nti eggwanga Uganda lyetaaga okununulwa mu mikono gy'omuwambe. Oluvannyuma tunamala okulinunula tunaddamu buli omu n'adda mu kibiina kye nga tumanyi bulungi nti obukulembeze obuliwo buwa buli kibiina ekitiibwa. Okwawukanako ku Mwami Museveni atawa abakulembeze b'ebibiina eby'enjawulo ekitiibwa. Kyagulanyi Ssentamu asiimye nnyo Dr. Besigye okuvaayo ne yeegatta ku kibiina kya National Unity Platform ne ttiimu ye gyazze nayo. Asiimye nnyo abantu abavudde ebibiina eby'enjawulo olwaleero ne basalawo ne bagamba tusooke tulwanire wamu bwe tunanunula Uganda ebisigadde tulibiraba mu Uganda empya. Bw'ati asabye bannayuganda ba foot soldiers obutazikiza, abasabye okulemera ku nsonga kubanga alemerako yamalako, era abagambye nti bagende mu maaso buli omu n'omulimu gwakola. N'abasaba nti baggyewo entalo ez'okukaayana kwe babeeramu kubanga okukaayana tekulina gye kutwala Uganda wabula okukwatira wamu kye kijja okuyamba Uganda okwenunula mu mikono gy'omuwambi Mwami Museveni eyawamba eggwanga Uganda emyaka kati 38 ng'onoonya kyaligasseeko tolina kyolabawo wabula okulitoolako obutoozi kubanga ebyobugagga by'eggwanga lyonna yabyekomya ye ne famire ye be babiganyulwamu. Agamba nti singa tunalwaniramu ne tununula Uganda buli munnayuganda ajja kuba asobola okweyagalira mu nsi ye. Bwe batyo n'abali ku kyeyo abadduka e Uganda olw'ebyobufuzi bajja kusobola okukomawo ewaka nga basobola okwenyumiririza mu Uganda nti emirimu weegiri era omuntu bw'akola aganyulwa mu ntuuyo ze. Kyagulanyi Ssentamu era asiimye bannabitone abavaayo okulaba nti Uganda erina okulwanirirwa ne balema okwerowoozaako bokka na bokka ne bagamba ffe tulina eddoboozi erikozesebwa tusooke tukozesa eddoboozi lyaffe tununule Uganda ne bannayuganda abawansi basobole okuganyulwa mu nsi yaabwe. Wabula avumiridde nnyo ate abo abali obutole bw'omugoyo ne balyamu ensi yaabwe olugwe ng'ebikyamu bigenda mu maaso babiraba naye tebaagala kubyogerako. Wabula ate bo bibatendereza nti bye birungi. Batendereza ebikyamu bya Mwami Museveni nga bamukubira engalo kyokka nga bwe badda mu bisenge byabwe nabo bakimanyi bulungi nti Uganda ddala ekituufu eri mu kunyigirizibwa. Era yeekokkodde nnyo bannaddiini abaganya okukozesa eddoboozi lyabwe okwogera ku bikyamu ebigenda mu maaso kubanga munnaddiini abeera ddoboozi lya muntu atalina mwasirizi, abeera ddoboozi lya muntu wa wansi atasobola kweyogerera. Naye bannaddiini nabo balaba ebikyamu ne babisirikira kyokka ne badda mu kkubira Mwami Museveni engalo nti kati batya Mwami Museveni okusinga bwe batya Katonda waabwe. N'oluvannyuma asabye bannayuganda nti omuntu singa avaayo n'alaba omusana tumusonyiwe tumwanirize nga bwaniriza dde gye tuli tusobole okukolera awamu. Era wano wasiimidde Big Eye omuyimbi. Jjukira nti Big Eye abadde nga yalangirirako nga bwali munna NRM awedde era abadde tatalina wasobola kukuba kivvulu n'ayimba n'amalako ekivvulu ky'emirembe. Abantu baadde bamugoba ku stage n'obucupa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amwaniriza nti yeebala okulaba omusana era n'asaba bannayuganda nti bamusonyiwe bamwanirize addemu ayimba music we nga bwe yamuyimbanga nga tewaliwo mutawaanya kumukuba bucupa kubanga yategeera nti kye yalimu yali mu nsobi. Oluvannyuma lw'okulaba omusana asazeewo naye n'adda ewaka. I would like to take the honor to invite you to come and address the nation. Welcome, Mr. President.
Thank you. People power. Our power. NUP. Everywhere. Please take your seats, ladies and gentlemen. The quote of the day today, for me, the quote of the day. And my brother Norbert, I want you to print this on a t-shirt for me. The quote of the day for me is, if you don't care about the politics of your country, then you is a fool. Norbert, njagala onkolere t-shirt eyo nange nyume. If you don't care about the politics of your country, you is a fool. Dash Dr. Besigye. Thank you very much. Oba tofaayo ku bukulembeze gw'eggwanga lyo nga tebikwatako, nga tofaayo ngeri gy'okulemberwamu, nga tofaayo oba waliwo amadwaliro oba tewali, nga tofaayo misolo gy'osasula kyegikola, then oli mugwagwa. Thank you very much, Dr. Besigye. Mukimanye nti okununula eggwanga kitukakatako abaana ba Uganda fena, era bwe bw'otunuulira ensi yo n'osiriikireyo oliddemu ensi y'olukwe, n'abo abakulwanirako gwe n'osiriikira gy'oli obeera obasaddaase. Ono musajja tumutabute naye nga twakuŋŋanye. Gambo betwadde nga tuyimba ebbanga lyonna Dr. Besigye squeezes mu slang emu mu quote emu. Quote eyo njagadde njogere na mu luzungu lwa street. If you don't care about the politics of your country, you is a fool. Not you are a fool. Kubanga bogamba you are oyinza otutwaliramu fenna. No, you is a fool. Gwenga omuntu. Our distinguished guests, particularly the giant of the struggle for freedom in Uganda, Dr. Besigye, Madam First Lady, Dr. Miriam Matembe, the Lord Mayor of Kampala, the Secretary General of FDC, my brother Kaija, the Deputy President, Honorable Mpuga from Central, the Honorable Jolly Mujisha from West, the Honorable John Baptist Nambeshe from East, the Secretary General, Honorable Members of Parliament present here today, the Councillors and all other leaders, the National Executive Committee of the National Unity Platform, honorable leaders of political formations present here today, John Ken Luchamzi, the man, Saddam Gaida from Jema, from PPP, H.E Mayanja from Jema, and all other leaders present here today. The foot soldiers, our gallant foot soldiers, brothers and sisters, ladies and gentlemen, I greet you today in the name of the Almighty God. I also greet you in the name of the struggle for freedom and democracy in Uganda. I want to, in a very special way, welcome all of you to this new home of the National Unity Platform and the People Power Movement. Brothers and sisters, it is in order for all of us to say, Ebenezer, for this far that the Lord has brought us. In the beginning, many naysayers dismissed us as a mere wave. They said we would, cease to exist in a short while. But I responded to them at that time, and I still respond to them now, that we are here to stay because we are the National Unity Platform. I thank the people of Uganda for believing in the message that we carry
for trusting us and for voting us into numerous offices. But most importantly, I want to thank the people of Uganda for getting involved and taking an active role in this struggle that we are all involved in to free our country from tyranny. I want to thank the leadership of this secretariat, headed by the able Secretary General, Comrade David Lewis Lubongoya, and the entire team for working under pressure to make this day possible. Thank you very much, comrades. Thank you for taking pressure not only from me but from all over, all the corners. Thank you very much for being my shock absorber. And thank you very much for taking the pain that should have been taken by so many people. Please know that we appreciate you and we never ever take you for granted. I want to thank the elected leaders, especially our members of parliament, mayors, councillors, and all our leaders, but very especially the members of parliament. Friends, it is mainly because of you that we are here today, and I want you to know that. It is largely because of your contributions, financially and otherwise, that we have kept going, and we are confident that we shall keep going. I want to thank our gallant foot soldiers who have always been on the receiving end of the brutality, the beatings, the prison and the abductions. Thank you very much for standing the pain that we cause by speaking truth to power. We salute you, brothers and sisters. I'm always passionate when talking about the foot soldiers because most of our dead comrades were foot soldiers. Most of the missing people you see were foot soldiers. Most of the political prisoners in prison today, the known and the unknown, are foot soldiers. And yet, most of the committed and solid comrades that we have in this struggle are foot soldiers. Thank you very much, ladies and gentlemen. I want you to know today that your sacrifice is never ever taken for granted. And I want to promise you today that your input and contribution will never go in vain. One day you will be proud of the things that you're doing today. I promise you that. One day is one day. I always say this to you and I say it again. Ero kutoba incha kuvimba. In a very, very special way, ladies and gentlemen, I want all of you to join me in recognizing and honoring Dr. Besigye. Allow me, sir, today, like many times in the past, I will not address you as Dr. Besigye. I will address you as President Besigye. Because we elected you and you won the 2016 election. So you are president, my president, and president of so many people who elected you in 2016. For the last 20 years, ladies and gentlemen, this giant that we have in our midst today has endured persecution, dehumanization, humiliation, all at the cost of all of us. He has been betrayed by comrades that he has trusted most. He has gone ahead to inspire many of us. Doctor, I stand here before these people mainly because of the challenges that you gave me. You will allow me, Doctor, with your permission, I'll tell these people a story. One day, Nakucharira Eruzira, Nawakwani Senida, and you challenged me. You said, in our age, Wali Dr. Mulungi nnyo, mukola sente zo, osobola okulira munsi yonna yonna, but because of the pain that you had for our country, you got into the struggle, which was even more dangerous than the one we got in today. So it's because of you that I felt the challenge and I rose to the occasion to do what I'm doing and be sure that it will not end on me, but I will continue that legacy and push it down so many generations to come. We salute you very much, sir. And may God grant you a long life
so that one day you see your dreams come true through many people, including myself. Ladies and gentlemen, in the same way, I want to honor those senior comrades. Many of them, you've seen them here. Mzee Chibilige Mayanja, Mzee John Kendu Chamuzi, and many others that went to pave way to movement of change that has never stopped and will not stop until Uganda is free. Comrades, although we are today in a celebratory mood, balaba mwena muli basanyufu, muli mukujaguza, muli mukweyagala, kubanga muli waka. But allow me to request you today to use this day not just to celebrate but to reflect. Onakulayo tetulukozesa kujaguza naye tufumiitirize, tulowooze waje tuvudde, bikiri tuyisemu na wawe tuli. We are certainly not where we used to be. I mean, we are not where we want to be, but we are not where we used to be. Dr.Besigye achogeddeko bulungi nti kyetwayagala si kye kiriwo, naye ate wetwali si we tuli, tulina we tutuuse. Tusi tine musaba kati atya n'okutya okubeera mu kitundu mu mayiro 10 okutulinaana, agenda kutuuka ekiseera ng'atya okubeera mu ggwanga lyerimu naffe adduke. So today, I want us to use this day to meditate, to reflect, to think about the reasons why we got into this struggle. Mulowooze lwaki twayingira mu bintu bino eby'obulabe, lwaki twewaayo era lwaki tukyagenda mu maaso. Why do we paint the walls with fallen comrades in the far past and in the recent past? This should be a day for us to think about this journey, which has been a journey for not only liberating our country, but to transform it into a country that we can be proud to call home. Twagala just kugoba bugobi Museveni, no. Twagala kukyusa ensi yaffe nga tukozesa ebyobugagga by'ensi yaffe n'essente z'omusolo zettu waffe kennyini, tukyuse Uganda yaffe tugifuule Uganda eyeyagaza, Uganda ne bakadaama gye bajja okukomawo baleme kwagala kuddayo. That is the country that we want, ladies and gentlemen. We got onto that journey, and it has been a journey of pain and sacrifice. It has been a journey of constant lessons, a journey of constant growth, and we thank God that we are here today. So as we open this place, as we open this new headquarters, ladies and gentlemen, I request all of us to avoid having that sense of arrivalism, of completeness, because we are not there. It is not yet Uhuru. The job is not completed. Temberanga wano ne mulowooza twatuuka, temberanga wano ne muvimba. No, tetunnaba yadde okutunda kama katundutundu k'olugendo gye tugenda. May this headquarters, ladies and gentlemen, be a monument for the struggle for freedom. A monument of all those that have come long before us, that have contributed to this struggle that we are leading today. And may it be a monument for those that have paid the ultimate price with their lives for the freedom of this country. Ebifaananyi awo ebyo twabiteekaawo bibeerenga bitujjukiza buli muntu yenna kufa abali wano n'abo abali ewala aligezaako okwagala okwesiruwaza. Tusaba atunenga kwebyo ebifaananyi amanye nti waliyo abaawaayo buli kye balina na buli kye bali okulaba ng'eggwanga lyaffe lino lituuka gye lirina okutuuka. If there's anything to guide us, let those noble memories guide us, ladies and gentlemen. This Comrade Yasin Kauma, Rita Nabu Kenya, Dani Chewine, Banji nyo. They no longer exist with us physically, but they exist and they are tattooed on our hearts. We shall always remember them. We shall always salute them. We shall always respect them. We shall always think about them.
So, brothers and sisters, again, I want you to know that what we are opening today, this, our new headquarters, is certainly not the best headquarters. Mwena mwala bekifana njitwasa kukubalaga, chanjawulo ku bizimbe bino bitwina. Wano twali twagalawo flows na nyingi nnyo. So this is not what we want. We want it bigger and better than here. But this that we have should be seen as a command post for the struggle for the liberation of our country. For us and as NUP and all other forces of change. So, again, we must not relax. We must never ever relax. Tetuzikizanga, temuzikizanga bachali bange. Paka, gatutuse tulina okugenda. With the little resources that we receive compared to the challenges and problems that we have, this is what we've been able to put up just as a glimpse. Ngapa kubira tochi in a new Uganda. Chiche tusobola okola nga tusoloza sente z'omusolo nga tezibibwa. What can we do with the taxpayers' money? All the trillions, what can we do? What shall we be able to do with the oil that we have in Uganda? With the gold that we have in Uganda? But most importantly, with the current taxpayers' money that we have in Uganda. So this is just a small example, ladies and gentlemen, and with the guidance of God and with your support, when we finally kick Museveni out, free our country, and we are in charge of your country. Man, oh man. Comrades, also in the spirit of unity, I want to use this opportunity not only to salute our comrades in the struggle that are with us today, but also to call upon them like we are calling upon all of you to embrace the spirit of unity. We can never do this alone. Nachibagamba olunaku lumwe bujiri mu 2017, was it 2018? Nabagamba nti ekibiina kyonna bwe kirowooza nti kisobola kyokka oba namunigina okuvonya Uganda okuginunula kiba kyerimba. Batuwagidde nnyo baganda bange. Buli woyita bayimba National Unity Platform, bayimba People Power. Naye tetusobola kikola ffekka. Tulina kikola na buli omu. Ate si just bakulembeze bokka, abanaddiini, abasomesa, abalala abekolera emirimu egyabwe. Everybody has a role to play. I am very happy nti bannange mukoze omulimu gwammwe. Abaana ba boda simanyi bwenyeza bebaza. Abasomesa simanyi bwenyeza bebaza. Bamakanika simanyi bwenyeza bebaza. Abayimbi bannange simanyi bwenyeza bebaza ne bannabitone benna. Mukoze omulimu ogw'amaanyi. Let us continue working together, but most importantly, let us lead by example. Let us lead by example, ladies and gentlemen. Mwe abana ba People Power namwe aba NUP. Katonda watutadde atuchallenges buchallenges. This love that has been shown to us by our comrades is supposed to humble us. Okwagala kuno kubatuwadde tekugezanga kone kukuwanika amampati wabula njagala kukukakanye. Njagala mmanye nti batuchallenges. Erense tunulidde okulembeza ekibwe tu offeringa. First and foremost to promoting a unity. Dr.Besigye akyogeddeko sisobola kiddamu kwenkana perfection yakyogeddemu. Ne munzikirize nange nga teddoboozi lyange ku bigambo bye nti omuntu yenna alwanyisa abalwanira eddembe okukwatagana ye mulabe number 1. Mu preaching unity. Ate omuntu yenna yena bw'alaba ng'omusana mumuwaanirize n'emikono ebiri nga mujanjudde bwe muti. Omuntu yenna bw'akeeranga ku makya n'alaba nti ddala ekituufu kye kirina okugobererwa, ekikyamu tekinagobererwa, mumwanirize. Togambanga nti nze ndikawo kadda, buli omu mumwanirize. Muganda wange Big Eye, in a very special way, I want to welcome you. This is our country. We are a young population and we can do so much.